Zoe. Wechiri. Oye. Tujagenda nga twetereza nga bwe tutambula tubadde n'ensolima nnyingi tugenda tuzikola ki nga bwe tugenda maaso ate namwe nga bwe mutuyambako kuba mwe mulina obuyinza engeri yogenda maaso eri ekya number 1 butapowa fight on organize ekirala ate nga kino kisembedde mu myezi mitono nnyo waliwo omukisa omulala ogw'okulonda tetugenda mu protest vote bagiyita goba ati okimanyi nti Bobi Wine abakulembeze bonna bobadde nabo badde tebakwagala Kabeka Singe nabo boli nabo nga tebakwagala okimanyi nti oli mannyo ga mpisi abantu badde bakweyambisa bweyambisa bwe muba mubadde mukeera nga mugamba nti mwagala Bobi Wine n'obulamu bwamwe mwonna era tufiirawo era dayihadi lwaki we babamye kaadi mwagenza lwaki kati essaawa zino mutandika okumanya nti Bobi Wine yassizza abaana bamwe bantu mwe muli babye DPTV Uganda, Dawn People Television. Webale nnyo wenna atweyunzeeko mukadde kano webale nnyo webalire ddala okubeera ng'osobodde okubeera ng'otweyungako bigambo bingi ebigenda maaso wano munda mu ggwanga Uganda kw'ossa n'emitala w'amayanja ewane waka yinginiya bali mwezo alaze amaanyi alaze nti azzegawanye era nkakasa mu kaseera kano Salongo Mlod Elias Lukwago bw'omukwata ku mutima gumutunduga gulinga gwansirabo tugenda beera nga byonna tubiraba olunaku olweyo bali mwezo agenze maaso n'okubeera nga anominatingibwa mu butongole so tewali kirala kibuuzibwa amaze okuyingira race officially kakati kiri eri gwa tugobererera tulaba gwoli tiimu ki bali mwezo oba Lord Mayor mupiira guli mu ngalo ezo mu ngeri emu Nubianly naye olunaku olwaleero buterevu nnyo amaze okubeera nga nominatingibwa officially nga agenda okukwatira NUP bendera ku kifo ky'obwa Mayor wali enakawa byonna tubirina ogenda beera nga obitegeera mukwano gwaffe mbino omukyala avudde kawe mabega atugambye nti Bobi Wine ali mu matigga era abantu bonna abavuddeyo ne bagamba nti tebakkiririza mu kibiina naye nga babadde bagamba nti bamuwaana waakabi era yasinga ye waabwe bano bonna balabe ba Bobi Wine kyokka ate era ayina kaayogedde akakulu nti n'abaliwo bakyasobola okubeera abalabe buuza ekibuuzo oyo ayina kaadi leero nga musanyufu singa tebaagimuwadde yandibadde atya kibuuzo kikulu kale tugenda kwetegereza waliwo story yakoleddwa TVM mu ggwanga wano njagala olwaleero mutugumiikirize muwulirize butya TV we zikozesebwa nekuba amawulire naye nga kyeyogera ekiraba n'ekizinga ng'ekitunuza ku ange endala si endala ya BBS Terefayina tugenda kubeera nga tugyetegereza twekuumireko tambula naffe Rob Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agamba mmwe abagamba nti ekibiina kyabajjako ssente amujje muleete obukakafu nti ono yatujjako ssente ne bino tulabe we tutandikira muleme kkubira eyo mimwana jjejjerebu so nga ate ensonga endala nnyingi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulembera NUP tumulina lunaku lwa mukaaga agenda kubeera Bungereza ng'akuba ndongo n'abalala bali mu kweyuza masaati tugenda bitunuulira n'ebirala bingi bye tulina mu gaalero just wegatteko omukulu kasooka tuyise ku kiki olina okuva e Bulaaya olunaku olwaleero
Kati okusinziira nti lunaku lwakuna waliwo akabenje akagudde mu kibuga Lisbon munda mu ggwanga lya Portugal 17 bafu 21 bakoseddwa. Kati gavumenti erangiridde olunaku lwa leero ng'olunaku lw'okukungubaga okwetoola eggwanga lyonna. Mpozi era tujja kugendako ne munda mu ggwanga lya North Korea alyeyamye okwongera Russia buli kye yeetaaga okufufuggaza Ukraine. Kino kati kiri official bulijjo biri mu ŋŋambo nti North Korea erabika eyamba ku Russia. Kati bano ababiri basinzidde China olunaku olw'eggulo ne beesuubiza eggulu n'ensi. Era tujja kwetegereza ku nsonga eziri ku Bulaaya. Abakulembeze ba Bulaaya okuli owa Bungereza n'owa Bufaransa bakyaziza owa Ukraine okumukakasa nti tutonzeewo eggye eryawamu lye tugenda okuweereza. Kale tugenda tambula bwe tutyo international ne wane waka tugenda kubanga tubikuwa Kasavu Kanyama. Katukole bwe tuti oba olyawo tukomewo tuyingire ebigambo ebiri serious. Mwezi enkizo gyayina mu kalulu kano nti ali spot clean ali spot clean toyina kyogenda kumuwaayiriza musajja abadde muweereza n'ebikopo by'obuweereza mu buweereza yabiwangulira mu local government ategedde mu seteeserezo ebibeerayo mu local government ebikopo ye semidaali w'ebikopo bya local government kati katumuwe ekyobwa road mayor ekibuga Kibukaale tukole enguudo. The blueprint of any city is on infrastructure and infrastructure is determined by engineers not lawyers. Amaanyi mangi nnyo mu kibiina kya NUP. Soko tuwere eddala Lutamaguzi Ssemakula ku nsonga z'abalimu ezo tujje tutemeteme tulabe biyimiridde bitya gw'oyimiridde ludda oli sayidi ki tuwe Lutamaguzi. Engineer bali mwezo kuba nti engineer bali mwezo kuba nti akakiiko nkaleseeyo kubanga kati eno bagiyita matters of great importance in parliament. Tebasobola kubanga bagenda kuwandiisa road mayor agenda okulabirira ekibuga kyaffe omutuula parliament. Ekibuga omutuula parliament atenze n'ensitama eri so nina okubeerawo wano nga witness n'okumuteekako emikisa kubanga ebbanga libadde lingi ng'aba opposition nga tuvumibwa timu aba opposition temuleeta nkyukakyuka ku mulundi guno tuleese owaffe gwe tujja kuwa amateeka nti wabeerawo enkulaakulana ono waffe wakulagira si wa gavumenti si wakyo waffe wakulagira ow'abantu ba wansi bafuutu soja sebo yadde ndi mubaka wa palamenti naye ndi fuutu soja soja bw'aleeta omuntu we mu buyinza alina okulagira okukola ekyo ky'olina okukola ekituufu kasita kiba nga kiyamba bannakampala. N'olwekyo nze nzize okwebaza ennyo n'ekibiina kya National Platform okulengeramu obusobozi mu bali mwezi abantu abamu beetiiririra. Embeera bwetyo bwegenda maaso inginiya bali mwezo officially avuddeyo ku kakiiko k'ebyokulonda twogera bino nga bateekateeka olukuŋŋaana gaggadde mu kisaawe Katwe oluyinza okubeerawo akawungezi k'olunaku olwaleero. Bali mwezi ayogereko eri abantu mu kibuga kyagenda okubeera ng'akiikirira. Bali mwezo y'omu ku bakulembeze ddala ab'ensonga nti bali mwezo yali ku 5 Nakawa kisanja kimu najja ku bw'MP kisanja kimu azze ku bwa road mayor azza ggula emikisa ng'atonderawo abalala bajje mu bifo wabadde. Kino kirungi. Olugendo lw'abali mwezo olutunuulira otya? Olugendo luno lwongera okujja ekifaananyi eky'omukulembeze omutuufu bwe yandibadde nti tulengera enkulaakulana oba enkyukakyuka ku ye ng'omuntu nti bw'otunuulira hierarchies ebbiri zaasoose
okuvira ddala ku wansi LC5 n'alinnya kubaka bwa parliament kati kino ekifo ky'obwa road mayor bw'otunulira amadaala gazaasuumuukamu agongera okutondawo space eno gy'ava ne wa gy'agenda kati ku kino ekifo eky'obwa road mayor kyayolekedde essaawa zino nga akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kamukakasizza njagala okutegeeza bannayuganda okufaanaganako ng'eggwanga lya Kenya omulundi ogusookedde ddala Uganda egenda kufuna omuntu ateekerateekera ekibuga nga ddala kituufu ayina obumanyirivu mu ekyo wakati bw'olaba obuyigirize bwe n'ebitabo by'alina nti inginiya nga si wa masimu wabula sivo avunaanyizibwa ku nguudo n'ebizimbe kati kino kyongera okwoleka kubanga ekintu ekijjayo ezimu ku infrastructures ez'ekibuga tusinziira ku bintu bibiri nguudo na bizimbe ne kisobozesa abo bonna abakikoleramu okukolera mu space eri convenient kati ono bye bimu ku byagenda okutunuulira mu kusookera ddala nti kyongera okujjayo enjogero oba slogan eriwo nti ekibuga essaawa ya leero tekyetaaga munnamateeka akyetaaga yinginiya ate nga yinginiya wuunaafunise kakati gwe omulonzi alina okukola omulimu ogwo ki ekirala ky'oyagala okukakasibwa ekisingako wano sikiraba kakati sokotwe ku bigambo bya yinginiya katono nnyo bali mu ezo Mwanza ensi yonna ebibuga sisuubira wabula nzikiriza nti nze nsaanidde okukwata ekibuga kino olw'ensonga zino wammanga ezimu nga mukama wange azoogeddeko ekibuga otunulira engeri gye kirimu kati kyetaaga okuddizibwa obujje ekibuga kino kibaamu ebitundu 72 ku buli 100 ebitwala mu maaso eggwanga lyaffe naye otunulira engeri gye kifaananamu weewuunya ebizibu ebisinga ebiruma ekibuga byonna ebisinga bikwatagana ne engineering ndi mukugu mu field eyo ndi engineer ntandikira ddala okusoma okudizayininga amayumba n'ebibuga nenzira mu ku kosi ey'okuzimba obuzimbi eyo nayo nagimala nenkwata kosi endala nga kosi yaliya era kuzimba nguudo na bizimbe kati ate nenkunguka nyeera mu kuzimba enguudo n'ebizimbe nga nina masters degree mu civil engineering awo nno nsuubira nti ebizibu ebikwatagana ne infrastructure development n'ebyokuzimba ng'ekibuga kwe biyimiridde nja kukisobola okukikola kubanga enguudo ziwa oba ziprovidinga ebitundu 98 ku buli 100 ku by'entambula y'abannayuganda buli we zibeera embi tufiirwa ssente epitirivu nnyo tufiirwa essaawa ezandibadde zikozesebwa okukola emirimu egy'amaanyi emitwalo 24 buli lunaku ne tufiirwa omwaka tufiirwa triliyoni 10 lwa nguudo mbi awo nno we tuba tulese enjiniya nkakasa enguudo zijja kutereera tubeera n'enguudo ennungi emu okufiirwa ssente zigende zizimba ekonomi kasasiro njagala okusaasira ennyo abantu b'ekiteezi nalumwa nnyo ng'omukazi afudde n'omwana mu kasasiro amutaasa era ekyo kyantwala okusoma ogende Korea okusoma kasasiro era kinajjukirwa nti nze nina n'emmotoka za kasasiro era nakakati ezimu ziri mu kukola twasunse katwe zirongoose ziyoyote katwe kubanga kasasiro kizibu kinene nnyo eri ekibuga Kampala tukuŋŋaanya kasasiro. Okay, ye engineer bali mwezo ngagenda maaso n'okubeera ng'atematema n'okunnyonnyola ye yaani kyova okutunnyonnyola omusajja azitowera ddala olabika omwogeddeko ng'omumanyi bali mwezi azitowa naye njagala kuteeka buteesi wano nze endowooza yange ebbanga libadde ddene
ekifaananyi bw'ogenda mu Kampala oyanirizibwa n'ebintu bibiri. Ebinnya n'ekivundu. Kampala awunya ajjudde ekivundu. Kakati wano wenjagala okusabira tulekeraawo okulowooza nga Erias Lukwago bw'alowooza. Erias Lukwago yatusiigira ekifaananyi nti ye eva aliwo kulwana na gavumenti. Olwanye nayo tukuwulidde. Naye obuweereza obuleseewa. Obwakutumibwa obuleseewa. Oli mu kulwana ntalo zokka. Kyensaba bali mu ezo ng'agenda mu buweereza buno. Mukama singa abamusaasidde bannakampala ne bamwesiga. Lukwago yakamalayo emyaka 15. Nja kusaba bali mu ezo. Genda nga togenze kulwana na gavumenti. Ogenze kuweereza bannakampala. Naye ng'okiikirira ebiruubirirwa bya pateyo ya NUP kuba yeekusindise. Buli wonaaweereza obulungi ekitiibwa kigenda kuddira ggwe ne pateyo. Nti mwatuweereza nga bw'olaba Ssenyonyi bw'akikola mu paalamenti. Njagala bwe baleeta ekintu nga gavumenti ereese projekiti ekulaakulanya ekibuga oba mu mbeera yonna gikwate. Gitunulemu. Olabe obulipo bwe bayinza okubeera nga bakuteze. Kuba ne gavumenti ejja teekayo emiteeko gyayo ng'eyagala okulabisa obukyamu. Gitunuulire. Bwe bakuwa proposal ng'eyo gikwate giyiseemu amaaso. Genda tuukirira bakama abo kuba values z'ekibiina nazo nkulu. Tuukirira bakama abo bagamba abange baleese kino naye mulowooza wano nganda bange wali obuze mukitunuulire. Bwe mumala okitunuulira mulabe wa we kigasiza bannakampala. Mulaalire ku ekyo bannakampala we baganyulirwa. Ng'okolera wamu ne bakama abo mu kibiina. Osobola tuwa obuweereza. So si kulwana na gavumenti olwane bulwanyi nayo. Nga Lukwago bw'atulimba yefuula alwana nayo naye yakola emabega akola naye era mugagga muvundu. Nyinza okuba siina bukakafu. N'essebo waliwo ebibaluwa bagamba nti tewali wava mukka nga tewali muliro. Okitegedde? Bwe tulaba ebbaluwa nga ziva wa General Salim Saleh nti wennaakoma okuteekamu ssente ojja kubeera nga ogwa bugwi. Bino byonna tulina obitunuulira. Gojja kudde eno bannakampala ng'ojja bakubira jjejjerebu naye ng'amazima gali nti gw'oli mu kwegaggawaza. Bali mu ezo ateekeddwa okubeera nga proposal za gavumenti azitunuulira kuba bwe buvunaanyizibwa obumututte okuteekateekera ekibuga. N'ekyatalina kukola mutwe gwe kugwejjako. Gavumenti n'etandika omuzannyisa emizannyo. Ekyo kyalina okukyewala. So mwagaliza nze birungi byerere ndowooza ke kaseera akakyenji oli bw'aba afunyeko emyaka 15 weewaawo toba mulungi omu. Tojja gamba nti bano si baweereza balungi nga tomaze bagezesa. Bali mu ezo mumuwe. Bwe bimulema tunaagamba bali mu ezo vaayo tufune omulala. Kitegedde? So nzaawo wendi njagala kusooka nga tetunaba kweyongerayo nnyo. Mawulire gannaku, mawulire si malungi Robert. Ku kitebe kya National Unity Platform amagye ne police bali mu kukwata abantu nga babakuba emiggo. Bali mu kukwata nga bakuba nga bw'olengera akatambi ako kibooka enyooka. Ate ekisinga okwewuunyisa mu katambi kano eyo si military police. Eyo military ya kyenjagala okwebuuza wano tuli mu kaseera ka byabufuzi. Ekibiina kirina activities ekirina yaawo. Njagala kubuuza amagye gakolawo ki? Kiyinza okubeera nga tebajja kinziramu kubanga era bulijjo tebatuddamu. Njagala kwebuuza eno political party eteekeddwa okubeera nga kati eri bize. Dwaki amagye mu kaseera kano?
Dwaki amagye mu kaseera kano? Singa oli akubuuza Robert nti ddala amagye gaaki mu kaseera kano? Eri political party eri mukola emirimu gyayo nga tumanyi buli kibiina kati kano kanaayo kyani mu bibiina by'ebyobufuzi. Kati ebiseera bino okusinziira ku kiwandiiko, in fact okusinziira ku kwogera okwava eri poliisi olunaku olw'Emmande nti egenda kubeera balanced mu nsonga naddala mu season gye tuyingiddemu. Kati ne wiiki tennaba kuyita Omuganda kyayita akatayite kannasala. Ebikolwa bye twayogerako wano nti bigenda kuddamu byeyolekere mu kaseera ke twolekera bye bino byatandise dda. Kwa kaakati siraba nsonga ereetesa magye okwenyigira mu mirimu gy'ekibiina ng'ate tekinnaba kutandika kukwasaganya egy'eggwanga nga bwe kirina okukwasaganya. Naye gino egigenda mu maaso ku kibiina gya kibiina nga kyo. Kati ensonga ereetesezza bano maybe nga banaavyo ne balimba ng'ebalimba nti ekitonzeewo oba ekireese amagye ku kitebe ky'ekibiina wano Makerere Kavule ensonga eri bweti ne bweti. Naye era ne bwebeera ng'ensonga yebaleese wano tebalina bulukusa kuyisa bannansi nga bayisibwa mu katambi ako. Oli omukubye agudde awanise emikono era okyamwongera. Kati kiruubirirwa ki oyagala kutwala mufu? So yembeera eriwo mu kaseera kano ku kitebe ekya National Unity Platform ekulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga ky'ekibuga bino biri ku kitebe naye nga ky'ekibuga kyakutedde omuliro. Nina wendabye wayisa omufumbiro ng'aduumira. Oyinza olowooza nti erwe bye biriwo mu kaseera kano bye bigenda mu maaso. Twongere okubeera nga tusabira eggwanga lyaffe naddala mu kaseera ke tugendamu kano ak'okusoomoozebwa ke tugenda okubeera nga tulonderako abakulembeze baffe abagenda otutwala omwaka 2026 okutuuka 2031. Bino ebiba nga bye bigenda mu maaso biba tebiwooma yadde n'akatono. Mutukkirize Ali Buken ye Bukenya Nubianly abasinga bamuyita Nubianly naye olunaku olwaleero official nominatingiddwa nga meya wa Nakawa. Ndowooza tulabe Bukenya ng'ajja mpola mpola. Ali waliwo amuyisizaamu n'eggaali nagaani amumanyi ye Nubianly nga bw'olengeraawo. Ani ono gwazze naye? Mbadde mmanyi nti kanso George Musisi aneda siye. So ye Bukenya Ali Nubianly naye ayingiddewo amaze okubeera nga anominatingibwa era official mu kiseera kino. Toyina ky'omugamba ayaniriziddwa omwogezi w'ekibiina ow'okubiri amyuka Joel Ssenyonyi era nga si mulala ye Alex Waiswale era ali bize kuba bonna bali Nakawa. Yajja Nakawa akyalindiridde kaadi bano bo bamaze dde okubeera nga bakimansira. So ensonga yo weeri si bwe kiri? Kale kikyoyogera ku Nubianly olowooza Nubianly kiri kitya? Kati abo bonna ababuusa obukulembeze bwe nja kugamba mu kaseera kano beeriko kubanga ne bebakkiririzaamu bw'ojjukira engeri gye bajjamu tebajja na bumanyirivu ate ono omusajja bino ebintu byebiriwo essaawa zino omukulembeze w'ekibiina ekya NUP wakati ng'abiyimbako baatambulanga bonna kitegeeza ensonga bazitaputa mu mbeera y'emu. Ekyokubiri ekifo kino bonna babuusabuusa obusobozi bwe nti takigwanidde. Nze ndowooza bw'ovaayo ne weegwanyiza okuvuganya ku kifo ekimu nga tokakiddwa nga tovuddeyo n'otegeeza nti bansindisa okujja obeera otuukiridde. Era n'ekibiina kino okusinziira nze lwaki ngamba mutuufu ekibiina okirabe kya NUP kisunsula bakulembeze
kubanga mu kumusunsula okukikwatira bendera tiyabadde yekka tiyazze nga unopposed era kitegeeza singa waabaddewo ekibiina bwe kisuubira nti bamusinga obumanyirivu ekyamazima kwabo kwe kwandivudde eyandikwatidde ekibiina kino bendera naye olw'okuba nti mu kuyita mu kasengejja yafulumidde waggulu nti y'ow'enkizo okukwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'obwammeeya obw'ennakawa kimutuusizza wano olunaku olwaleero n'akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga okutwaliza awamu ne kakakasa empapula ze nti ddala kituufu ebisaanyizo byonna birina kati mu kaseera kano be bamu ku be twagala okuyozaayoza okutuuka ku stage eno eddako nga kisigalidde eri bannayuganda okukkiriza okutondawo enkyukakyuka ng'enkyukakyuka egenda yita mu bano nina be mbadde ndaba of course bava nnakawo eyo abasinga obungi ndowooza nga bw'ogambye nti waliwo agambye nti tamumanyi nja kukirwapingira awo katulinde nga tutuuseewo. Okay, mbadde waliwo discussion y'amaanyi egenda maaso ku mutimbagano wakati wa Ibrahim Ssemujju Nganda ne George Musisi wa NUP. Ndabye ebintu bino ng'olaba waliwo abalina ensonga zaabwe. Ssemujju Nganda mulungi amazima omusajja ayogera era bw'okwata ba MP aboogera tosobola kubuusa maaso Ssemujju kwegamba abantu bali awo nze ku Ssemujju kwesiva nze George Musisi kwesiva bigambo biri awo naye njagala okubuuza bannayuganda biki ebimu ku ebyo bye munenya mwami Museveni is overstaying in power. Yes. Kulaalira na kweremeza mu buyinza ate asigala atugamba nti ye tayagala ne bannayuganda mmwe mumukaka era atugamba nti mmwe mumulonda okitegeera kyekimu Ssemujju Nganda alamuza kisanja kya myaka 20. Yes. Nze omu ku bantu abaagala Ibrahim Ssemujju Nganda nnyo ebitagambika naye ndi disappointed nnyo nti abantu bakyakera ku makya ne bagamba Museveni aludde mu buyinza Ssemujju Nganda tumwongere owulira naye nga bwajja asooka tubuulira budget ya State House nga bwetambula obunene bwayo naye atubuulira yayita kitegeera n'ekira nze njagala nnyo bwe gibanga myaka 15 ajje walala ewanene awo omwaganya tulabe ku buweereza bw'abalala oba oli abayinza okuba be basibye ne Museveni nga baga kati abamu bali myaka 25 mu parliament kala muŋŋamba nveewo nga n'abaŋŋamba nveewo bakyali awo ekyo kyennyini era omukulu oyo kyakulembeza nti nze okwabulira ebyobufuzi oba ekifo kyendimu nga gwe najja okulwanyisa amaze okuvaawo kino kikyamu kikyamu kubanga kati bw'obanga otulaze myaka 15 olemereddwa kkiriza oddeko ebbali tulabe amaanyi amapya okulaba nga galwanyisa oyo gwe wajja okulwanyisa kuba kati gwe oba olaze nti ekyamazima toyina n'ekirala emabega kaawo nabadde ekira nga minzaani ku ground 226 egenda maaso n'okuyita eno y'emu ku race ezigenda okubeera interesting nti eri tight bw'olaba Ssemujju Nganda ne George Musisi Kanso bali bwe bati kizibu nnyo oba essaawa zino oba opapye okugamba nti eno egenda kubeera walkover eri Ssemujju nga bwe kibadde emyaka egiyise nti bw'otunuulira 2021 yaliira kyenkana ku bitundu 9.5 kati byakyuseemu kino kyongera eno eringa sigino gyali nti akaseerako mu kaseera kano okakakakake okubeera nti kakyaliwo naye ng'ekyamazima nabo bennyini baalinamu essuubi bawongedde okumulaga nti gwe ofuuse lweyo lukadde so era naye yavudde naga olweyo lukadde lwe lumanye ensonda naye engero ezo battle between abo nga wobalaba George Musisi wa NUP Ssemujju Nganda wa PFF naye waliwo kye bagamba nti PFF ye
bano basse mu junganda beeyubudde balina ekibiina ekipya naye this is old wine in a new bottle okitegeera tosobola ko nga nti se mu junganda owefudisi ono eyazze eno mulala ku wefudisi ono wayini mukadde mu cupa empya okitegedde tewali njawulo so tetumanyi gwe munnayuganda ndowoozayo kino kisigala eri mmwe okusalawo abaana abakulembera emyaka 5 egiddako abeekira Ibrahim Ssemujjunganda ne George Musisi. Kakati waliwo omwami wano eyabadde ayomba n'agamba akakiiko k'ebyokulonda ka NUP bakakuba ekibooko bakakalakate omukulembeze akakwate anoge kibooko z'amasanso akawewenyule ensonga katuzifune ateme embooko akwate bafutu soja bawewenyula akakiiko kafaki pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi ateme embooko akwate bafutu soja bawewenyula akakiiko kafaki NUP akakulemberwa mwami Sserufu John Meere kubanga tekakyaswala kati kali kaswaza buswaza tosobola kwanta omuntu w'ebukomansimbi n'omuwa kadi ya Rubaga tosobola kubanga gwakulembera akakiiko k'ebyokulonda ate ne weegabira kadi tosobola kujja n'ogamba nti mukulu Nubyaniri asinga mugamba obuwagizi ne bwaba muwulema nga talaba bw'ayita mu kitundu awulira ekigambo mugambe Nubyaniri ani amumanyi yandibadde eri mu kuyimba ng'atuyimbira ennyimba ezaapate ezireeta obuwanguzi bayibuli egamba nti bw'olaba ekizikisa n'omutaka lyake ekibiina kyaffe nga bwegambye nti kikolimo akakiiko k'ebyokulonda k'NUP kikolimo eri abantu b'NUP bava ku ngombe egamba nti people power our power bali ku people power our pocket nga bakulemberwa mukulu Sserufu John Meere kati tosobola kusigala mu kizikiza nga olina ekitangala kyetulina be balonzi ati gwosigala emabega mbe lwakuba oli w'NUP amanya Sanya Lord Kansala Nakawa West 1 omanyi kino saagala kukyogera bwe nti naye kankyogere omusiru ajja kusigala nga musiru ndabye omusajja oyo ne mulaba mu kifaananyi ky'akagabo twaha era amufaananye namu okitegedde ng'ovudde olwedde amufaananamu naye n'ebigambo by'ayogedde twakagabo yennyini bogas ayogedde bya kisiru ne byayogedde talinawo pointi talinawo makulu ye kennyini nnyini kigego kyereere ekigego kimanyi aha so simanyi gwe teekeyo eryetya ku mwami oyo bw'oyogedde ku Twaha Kagabo onzijukiza statement gye yakola emabegakaawo nagyewuunya nnyo bayitha wakati nga tannaba kusala yavayo n'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze wange naye muhoozi yasobola eggwanga bw'atyo kati bw'owulira ebigambo ebiva mu mukulu ono sigenda kumuyita musiru kubanga entegeera ye nga bwentera obbagambo nti amagezi amatono alina mangi kati ebiseera ebisinga amagezi amatono mangi kati bw'oba owulira ebigambo bino nti akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ekya NUP kakyamu kalina okwewenyulwa kibooko kati ekitegeeza abantu nga bano be baddewo ne beesetingira ebibuuzo ne babyemaakingira ng'amayine max mmeka zagenda okufuna neerabira nti ekigezo kyonna ekiseetingibwa kibeera kikuweebwa okugezesa entegeerayo naye ng'oyakikuwadde yalina obuvunaanyizibwa okukumaakinga kitya bw'otunuulira enteekateeka ezabagibwawo akakiiko k'ebyokulonda aka NUP ze kagenda okuyitamu okusunsula akitegeeza balina ensonga lwaki bakiseetingawo be ba examiner kati gwe omuyizi student candidate agenda okutuula ekibuuzo kino linda kiki examiner kyaseetinze era agenda okukimaakinga kati weefudde examiner mu kaseera ke kamu ng'oli candidate ekitasoboka kati ono kyayogedde nti engeri gye baakuttemu n'awa example ya Nubian Lee
nti abantu b'ennakawa tebamumanyi n'avayo n'ategeeza nti gwe bamanyi ate gwe bamye kaadi nga akakiiko katonda ebitundu 6 kagenda kubeera ku ground bitundu 4 kagenda kubeera eri waggulu ne kajja ku ground ne kakakasa gwe gw'ogamba abantu gwe batamanyi era n'ayita n'ekigezo ekisembayo by'oboyogerako mba sibitegeera. Kale yoyo omwami twakagabo kiyakola NUP kakati bw'omala okulaba ebintu ebyo kituleete BBS ye yakoze emboozi eyo emboozi ey'oyo omwami njagala tulabe emboozi ya BBS eno wano we tutuuse we njagala wekkaanyize owulirize engeri emikutu gy'amawulire bwe gitabulamu information nga bizanyisa information engeri gye bamutuusaamu eri abantu ng'ekituufu bakikuleetera nga bakikuwa mu ango bo gye bawulira baagala okifunemu. Wano tugenda wuliriza ebintu bibiri Robert. Tugenda kuwuliriza abatunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga nga boogera ku process ya NUP gye yayisemu okugaba kaadi. Naye tugendera kuwuliriza ne BBS yasomye eti emboozi eno. Njagala ali eyo tubuulire bano abasomye emboozi n'ababawadde emboozi bakwatagana. Abasomye emboozi n'ababawadde emboozi bakwatagana. Njagala tutandikire wano mpola mpola oyo yeesimbyewo tutandike. Producer tuwe kakiiko Electoral Management Committee ak'ekibiina ki National Unity Platform NUP okusunsula bannabyabufuzi abaagala kaadi NUP okukwata bendera y'ekibiina mu kulonda okujja okwa 2026. Ekibiina ki NUP wiiki ewedde kyagabidde bannabyabufuzi kaadi okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Okugaba kaadi kwaviiriddeko abawagizi b'ekibiina kino bangi okusigala nga bakukkuluma nga n'abamu baategeezezza nti bagenda kwesimbawo ku lwabwe ng'abantu so nga waliwo abalala basazeewo dda okwawulira ekibiina kya NUP ekyakamala emyaka 5 mu byobufuzi by'eggwanga lino ne banoonya ekibanja awalala. Okugaba kaadi mu NUP kwaleseewo ebibuuzo bingi eri abo abagoberera ebyobufuzi nga beewunya emitendera emituufu ekibiina mwe kyayise okugaba kaadi yaakyo n'engeri ekibiina gye kigenda okukwatamu ensonga zonna ez'abannakibiina batamatidde. Kabuzi Ssemwanga Godfrey bagamba emitendera ekibiina gye kyayisemu okugaba kaadi emituufu mbu bali beewuunya abatunuulizi b'ebyobufuzi beewuunya emitendera NUP gye yayiseemu okubeera ng'eggabira abantu kaadi beewuunya. Owulira kakati ekyo BBS yo kyesomye. Njagala masa otugenda kutuuka ku be bagamba nti beewuunya naawe aliyo njagala otuwulire ddala bagenda kwewuunya oba bagenda kuba boogera ku issue nga bwebadde. Ekyo kyandalayininge oba kisankolingeko nti beewuunya. Tuzannyo n'omukulu y'omu ku babadde mu kuvuganya kwa kaadi. Alina diploma 3 mu masanyalaze, alina degree mu masanyalaze, ana certificate 5 mu masanyalaze. Abadde koloko government kuva LC1 emyaka 5, LC2 emyaka 10, LC3 emyaka 5 kuba me emyaka meka bamusudde tani experience. Dr. Siraje Nsanja omukulu y'omuwulidde oyo ayogera ku degree na biki byonna byalina. Naye ekibiina bwe kiba kigaba kaadi kitunuulira ki? Kitunuulira obuyigirize ekyo kimu. Ono atuwadde buyigirize bwe. Naye tekikoma ku buyigirize. Kitunuulira ku kigenda ne kitunuulira values z'ekibiina ozimanyi. Kituufu ozimanyi. Ozigoberera. Ozikkiririzaamu. Wano tatunnyonnyoddeewo. Annyonnyodde buyigirize bwe. N'akomaawo. Okitegedde? Ground gy'oli nti yes gyendi
kale bw'oba gy'oli activities z'ekibiina zo obadde obeera otya mu zo ideology ennono n'emitendera zo obadde ozigoberera omukulu oyo ye azze mu mawulire ng'atulaga ki buyigirize bwe basinzire ko bamuweesebo ate kisoboka ekyo kwa buli agendayo abamuyigirize kubanga kati bw'otunuulira ndowooza bano abagenda okuvuganya okufuna kaadi y'ekibiina ekyo waliwo ekintu kye bataasobola kufuna oba kutegeera nti vetting process eno buli omu yagitaputa bubwe abamu balowooza nti empapula z'obuyigirize n'okuba nti ova mu kitundu ekyo ky'oyagala okukiikirira kibeera kimala bumazi ne beerabira nti kigambo ground kintu kikulu nnyo ate okumanya kikulu era olaba kyekyatwala percentage ennene bitundu 6 kati nga kitegeeza ideology ennono emiramwa activities byonna bitambulira awo kati bino bye bimu ku bye babuusa amaaso kubanga ekibiina nga kyo kibeera kimanyi nti bwe tuba nga tuli interested mu kutwala ekitundu kino tulina okudda emabega okusooka okwekenneenya kuba n'abazze nga ddala kituufu nga bw'atugambye amaze emyaka nga 2 mu byobufuzi abadde ajja akolanga atya y'omu kuba n'eno abajja mu bantu bye baagala okukiikirira mu kaseera nga twolekedde ebyobufuzi oba abadde yenyigira mu mirimu newankubadde nti twakava mu kulonda n'asigala ng'ali active ku ground kati bye bimu ku bino bannabyabufuzi abamu bye babuusa amaaso bye batatunuulira okay kakati tuwe oyo y'omu ku batunuulizi b'ensonga oba abatunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga tuwe tuddeyo kagambo ke batugambye aba BBS nti bano beewuunya engeri NUP katuwuliriza abakulu bano gwera omusomesa by'obufuzi matendekera ga waggulu agamba waliwo emitendera 3 ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna mwe kirina okuyita okusunsula abakulembeze omuli okutegeka akamyufu okukwasa obuvunaanyizibwa eri abo abakkiririza mu kibiina oba abakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina okutula wansi ne basalawo kwani alina okuweebwa kaadi kati ekibiina kya National Unity Platform kyakozesezza enkola ya closed primaries nti ab'oku ntikko be basunsudde nga bamemba abalala tebeetabyemu bamemba abalala balekeddwa bbali babo ku ntiko ne babeera nga be basazeewo ani gwe bawa bendera okubeera nti tabaalo olutabaalo ku lw'ekibiina kati ne NUP mu 2020 yaggulawo oluggi neggulira buli muntu yenna okuyingira mu kibiina kyabwe nereeta abakulembeze abaava mu bibiina ebirala okusinga mu DP ng'erowooza bajja kuleeta experience mu kibiina kyabwe nebawa ebifo byonna era kigenza okukakkana nga experience gye yabaleetera yakusuula kibiina bano bagamba nti enkola yakozeseddwa ekibiina ky'NUP tewa mukisa bannakibiina bonna kwetaba mu nteekateeka ey'okusunsulamu abanaakwata bendera y'ekibiina ekyaviiriddeko n'abasinga obungi okuwakanya abaweereddwa kaadi kati mu nkola eyo ommu omukisa abamemba b'ekibiina n'ekirala towa bwenkanya administrative oba political justice ku bamemba ba kibiina okubeera nti beetaba mu nteekateeka zonna obalekera akakisa kamu kukomawo kukuba kalulu ka bonna kati n'oba mu omukisa ogw'okubeera nti beetaba mu kusunsula bani abanabeera abakubakwatira bendera naye bw'ogamba nti batumye kaadi ŋŋenze mu PFF mu DF NUP ebantuufe bemaze okumanya nti ddala omuntu oyo si munnakibiina kyaffe wabula ye Dr. John Paul Kasujja nga naye mukugu mu nsonga z'ebyobufuzi agamba nti ekibiina ky'NUP enkola mwe kyayise okugaba kaadi yabadde ntuufu nnyo kubanga yabayambye okumanya baani abalina omutima gw'ekibiina n'okumanya abo abeenoonyeza ebyabwe naye abo munaye mulaba abakulembeze abagamba nti katuvuddeyo ffe tugeze mu PFF tugeze mu DF abo abantu bemulina mu kibiina kitegeeza mpulunguse beenoonyeza byabwe oba bambega bano bagamba nti ekibiina ky'NUP mu kiseera kino kiri mu kattu olw'abawagizi baakyo abangi abawakanyiza enteekateeka eyakoleddwa ekiyinza n'okubakozesa mu kunoonya obuwagizi obw'ekibiina tugenda kulaba nti ababaka b'ekibiina kino kya National Unity Platform okusoomozebwa okw'amaanyi nnyo akaseera akasibu ke bagenda okusinga okufuna bagenda kusinga kafuna mu abo ababadde ate abataakwata kaadi ekibiina ekiba kirina okugenda mu maaso kirina okutunuulira abantu n'eriisa ejjogi nga
kiraba abantu abasobola okukiweereza okusinga abo ababadde mu byobufuzi ebbanga eddene ne balowooza nti banajja mu kibiina baleeta experience nga tebagenda kigattako. Wetwogerera abamu ku babadde begwanyiza okufuna kkaadi y'NUP bakyakukkuluma olw'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina okubasuula ebbali wadde nga bagamba bingi bye bakoledde ekibiina. Kubanga ffe abamu tulina obulumi obw'ekitalo ekibiina kino tukikoleredde njiri ey'enkyukakyuka nagenda ekayunga mu by elections bannaffe ne bakwatibwa tuwali lupapula mugombala gye twakuuma eyawa busaana olwabula. Omukaaga bagabira Sali Isaac Keith kadi era buli bano tebalina kye batugamba. Kakati BBS yatandise n'akagambo nti abatunulizi b'ensonga z'ebyobufuzi beewuunya engeri NUP gye yakuttemu kaadi ogaba kaadi naye mu maaso wano njagala atulaba naawe otubulire Robert wawe owuliridde abatunulizi b'ebyobufuzi nga bakuba ebituli mu ngaba ya kaadi batuwadde engeri ssatu ku ngeri ssatu ebibiina by'ebyobufuzi bye zirina okuyitamu okugaba kaadi NUP yakuttekeemu kitegeeza ekyo si kikyamu era omu n'akugamba nti bano abaagenze NUP kyagiwadde omukisa okutegeera baani abaffe kubanga ekibiina nga kikyo bwe bawa munno kaadi mu supporting. BBS yemu nemala ng'etugamba nti waliwo statement gyekozesezaawo ebadde ey'okubiri nga yo yennyini ekuba kye basoose okwogera. Kati okuva ku ono byayogedde BBS bw'eba evoisinga ekiddako ekuwa ng'ekireeta ekivuvuba kino kibi eri amawulire ne be bagaweereza kituufu. Kati mu mbeera eno omukutu nga BBS bwe guvaayo ne gukulaga ekintu kino gubeera gugulaze sayidi wa gye gugwa kubanga guba guvudde ku ethics eza journalism ne mass communication okutwaliza awamu nti munnamawulire oba omukutu gw'amawulire guba guli nnyoto mu nsonga zonna. Kati bwe bavayo ne balaga kino ate babeera bakontanye n'etteeka kubanga kati bw'otunuulira statement gye basoose okukola nga abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi babatulaze bulungi nnyo nga tekuli n'omu avuddeyo kwewuunya wabula nga boogerera ddala ekituufu ekyakoleddwa ekibiina. Nze mba neewuunya mukutu oba media house ebeefulumiza eggulire nga lino kubanga kati bw'oba otunuulidde oba otandika okusuubiriza n'okwefumiitiriza ku ki oba oli awo bo nga bo omukutu guno kye bagezaako okuzimba bagezaako okutondawo butwa obukyayi kwotadde n'obulimba kikkirizise abo bonna abakkiririza mu mukutu guno kye gufulumya ekitagenda kukola kubanga mu kaseera kano be baleese nga basoose kwogera ebintu ebitakwatagana ne kubiri bye boogera ate bo bavuddeyo ne batangaaliza ddala ekituufu akitegeeza oba weekubye kyo. Simanyi mmwe kikye mulowooze emboozi etugibawadde nammwe mulowoozeemu mulabe engeri emikutu gy'amawulire gye gizimbamu emboozi kubanga bw'ompita okuwa sayidi yange bwe ndowooza nenjikuwa ndowooza okubeera nga gw'obadde tomanyi ng'era oyagala nkugambe oyinza okuba ng'obadde olina ky'omanyi bw'olaba ng'ekyange si kyoyagala oteeka otokiteekamu naye ate bw'oteekamu ekyange naawe n'olaga sayidi eyiyo kino kiba kikyamu neera kino tetukyerabira nti CBS ye BBS CBS 29 bagijjako license bagijiddiza mwaka guwedde so osobola okumanya ebiragiro nti biyinza okuba birina we byewolebwa naye n'abatalina bumativu ku ngaba gye bagabyemu kaadi bino byabaddewo njagala tusooke tubirabe ebyabaddewo
Joel Senyu yagaye gwe naga nti wawaddeyo enguzi jukira enguzi tekkirizibwa mu ggwanga bw'oba wakutte enguzi kitegeeza naawe oli mukyamu eyagikutte mukyamu ne naawe yagireese oli mukyamu kitegeeza singa baakuwadde tewandyogedde ku nguzi gy'owaddeyo kituufu ate bandimye omutuufu ne bawaggwa olw'enguzi kati we baba nga waliwo in fact abadde kiriya agambe wabeerawo yenna eyafunye kaadi nga yagifunye awaddeyo enguzi oba ne bakumma kaadi nga wawaddeyo enguzi kabagikumme abadde kiriya bw'oba wawaddeyo enguzi ne bakumma kaadi baatuyambye kabagikumme kubanga ffe tetukkiririza mu nguzi abadde kiriya oyo mwami yabadde afuna kaadi ya PFF ne yava mu NRM nakkirira mu NUP kati kaadi yagifunye mu PFF ng'ogamba yagenda kuweereza abantu soko tuwe emboozi eyo abasitudde okwemulugunya kwabwe tubawulira era tetukutwala nga kyakuzanyisa akakiiko kano kaali kakulirwa omumyuka we mu bugwanjuba Joy Jacqueline Kamushabe buno obukakafu bw'olina obuleete ogamba ono omukulembeze bw'ati oba omuntu bw'ati yabadde ansaba ssente oba yanzijako ssente n'ansuubiza okumpa kaadi oba omukulembeze bw'ati namubigulira bulungi n'ansaba akaboozi yalambika n'ebimu ku bibonerezo ebirindiridde abo abanaazuulibwa nga beenyigira mu muze guno nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwandukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo wabula embeera y'emu yawuliddwako nga bannakibiina ki NUP balaga obutali mu mativu olw'abamu kubakulira ekibiina okujja ssente ku bantu okubawa bendera y'ekibiina okuleka nga kaadi aba yaguze engule amanyi yagateewa twetaaga kaadi yaffe twagadde okumanya akakiiko kano we katuuse n'okunoonyereza kwako tewannabeerayo bujulizi bwa simba obuleetebwa ku nsonga eza ssente abantu bakikozesa nnyo oli bw'aba tafunye mukisa kukwata fulaaga ajja kwekwasa ekyo omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi atabukidde abagamba nti baawaayo ssente kyokka ne batabawa bendera nti kibagwanidde okusookera ddala omuntu yenna nga mukulembeze ayagala bukulembeze ng'alina gwe yawadde ssente bw'amufunire fulaaga oyo alyoka n'atafuna fulaaga kuba omukulembeze mukyamu abantu batugenda okulwana nabo mu palamenti mu zikanso naki bakukuta abanoonya ssente eno n'eno babeera bayaayi so kakati oba olina omuntu yenna gwe wawadde ssente oba yakufeze oba biki bw'obeera mukulembeze mukyamu kuba kati gwe ebibyo byakozesa ssente ate ffe tetubikiririzaamu kyokka Ssenyonyi ategeezezza nga bwe bagenda okuvunaana omukulembeze yenna anaasangibwa nga yeenyigira mu muze guno kubanga muzze mutulaba abakulembeze oba ku mitendera ki oba giriwa kasita babeerawo bujulizi nga tukola ekisaanidde okukola so kakati aboogerera eyo muleke kwogera bwogezi mwe muleete obujulizi enkya mugambe nti NUP twabugiwa obujulizi era buno tewali kye baakolawo mu kiseera kino abamu ku bataaweereddwa bendera basazeewo okwegatta ku bibiina ebirala so nga abalala basazeewo okwesimbawo ku bwannamunigina Ssenyonyi agamba nti kino tebasobola kulemesa kusalawo kw'abantu naye of course mubeeramu abamu n'aga nti nze era kanneegatte ku kibiina ekirala oba nzije ku bwannamunigina abo ddembe lyabwe toyinza kulibajjako okay kubanga unange ekikulu ennyo nti abakulembeze bangi babadde nga balungi kubanga bwe kugambe kati bakola demarcation ali bakansala abasatu abana baagalawo omu kaakano asekeredde abagamba nti kino kyakwabuluzaamu ekibiina si gwe gusoose kubanga ne mu 2021 bangi abataafuna fulaaga beesimbawo ku bwannamunigina era ebyavaayo mwabiraba twali wano mu kalulu ka Nalukole Kawempe North abataafuna fulaaga abamu ne bagamba nze ground njirina ne bagenda ku ground era ground ne balaga kiki yali eyogedde so tekiyinza kwabuluzaamu kibiina kyokka ategeezezza nga abasazeewo okwesimbawo ku bwannamunigina nga bwe baabulidde ekibiina omuntu yenna bw'aba yeetabye mu kaefube w'ekibiina okufuna fulaaga n'atagifuna neesimbawo ku bwannamunigina ekibiina aba akifulumye aba alinga oli asaze eddiiro n'adda mu kibiina ekirala okusinziira ku Ssenyonyi ekibiina kikyayongera okusimba emirandira gyakyo okwetooloola eggwanga nga mu buli kifo bakitaddeko abakivuganyaako okay
ekibiina bwe kityo bwe kigamba kasita weesemba okuba independent ekibiina oba okifulumye butereevu era obanga oli eyegasse ku kibiina ekirala kakitegeeza wano Sauda Madada out oyo abeera out nga bwe twabategeezezza ejjo kitegedde n'abalala bonna out ekigenda okunnuma okimanyi singa ekibiina kinaawangula ba independent abo ojja balaba ng'akalulu kawedde nga bakomyewo ku kibiina okwetonda. Alina statement gy'akoze enkulu agambye ekyali e Kawempe nti abo bonna abataafuna kaadi ne bagamba nti ku ground gye tuli era ground niyo yabalagako nti gye muli kituufu. Muganda ground yalaga Luswa Luwembo kati era mayibulaza kyekimu kye tugenda okulaba wano kubanga era abasinga obungi era obulira yemu ku kwemulugunya okusinga obulirwa nti mwakoze bubi ground gye mwakonsiderinze si yene entuufu gye tumanyi eno kati era ojja kufundikira olabye kyekimu ekyali e Kawempe. Simanyi producer oba afunye katambya waliwo akatambya akabaddemu abaana nga bambadde uniform ku kubo wakafunyeko wanji kabadde no kaleke tugende bugenzi mbadde njagadde tukalage wano ku bantu naye tukaleke. Waliwo omukyala avuddeyo oba yavuddeyo n'akola statement gye ndowooza nti nnungi nnyo mu kaseera kano. Abantu bonna in fact twatandise n'ebigambo bya Bobi Wine sooka otuweeko katono nnyo ku bigambo bya Bobi Wine ebyaguddewo mu katambi akasookedde ddala bituweeko katono. Tujagenda nga twetereza nga bwe tutambula tubadde n'ensolima nyingi tugenda tuzikola ki nga bwe tugenda maaso ate namwe nga bwe mutuyambako kuba mwe mulina n'ensolima nyingi tugenda tuzigoba bwe tugenda mu maaso kitegeeza tagenda kuyimirira olw'okubeera nga mulimu ensolima balina okutambula. Waliwo omwana namusanga eyo mu biboozi by'abaniga ba booda n'agamba nti bannange nalabye ekiwala ng'ekyana kirungi ne namugamba olaba abo abakazi abalungi abo abasukkiridde balimu siriimu ebiwuka biteevuunya buteevuunya biti kwali kwe kumugamba aga nkubuulire bwe luba nga lwe lumbe lwe bantegekera okufa oli ne bwensanga nga ebiwuka biteevuunya ku ye nsooka n'enseetulako bwe nti ebimu ne mbifuuwafuuwako neefe ebitonotono ebiba bisigaddemu kaakati akatu ako nkajjukiridde wano nti newankubadde nga bamanyi mulimu ensolima tebagenda kuyimirira bagende mu maaso nga we bawenjula ze bakutte bayiwe. Omukyalo naakoze statement abantu bonna abavuddeyo twajogedde n'eggulo bonna abavuddeyo ne bagamba ffe ekibiina kitumye kaadi tujja bwannamunigina tebaagalangako Bobi Wine. Producer tujja kusaba obadde okafunye kali sooka okateekewo then tuzanye omukyalo ono. Okay, kale buterevu nnyo mukwano gwange abaana beebo bali smart ebitagambika atuwe buterevu nnyo otegedde uniform wali bandi zavuze abaana bali smart ebitagambika tuwe akatambika omukazi tuve wano masibye mtabanyabo ne basebe nze n'ensonga yange
Ati okimanyi nti Bobi Wine abakulembeze bonna bobadde nabo badde tebakwagala. Kabeka Singe nabo boli nabo nga tebakwagala. Okimanyi nti oli mannyo ga mpisi. Abantu badde bakweyambisa bweyambisa. Bwe muba mubadde mukeera nga mugamba nti mwagala Bobi Wine n'obulamu bwamwe mwonna era tufiirawo era dayihadi. Lwaki bwe babamye kadi mwagenze? Lwaki kati essaawa zino mutandika okumanya nti Bobi Wine yassizza abaana bamu? Bantu mwe muli babe. Omusajja Besigye yakyogera. Namugamba nti muganda wange Bobi Wine olaba abantu abo baadde mu kinnya fuuti 10 n'obakanyugira eddaala okuva mu kinnya okujja waggulu. Naye bwe banaatuuka waggulu tojja kubalaba. Bw'oba tebakuwadde kadi dde mabega oyo gwe bawadde kadi bw'obanga ddala oyagala ekibiina. Kyemugamba nti omusajja olukuba olunaku lumu ng'onoba. Ekitegeeza mbadde temwagala kibiina mubadde malindirizi. Mubadde ku byanfuna. Otandika otyoga nti Bobi Wine yasizza abaana baffe. Bobi Wine alina emmundu etta abantu. Mwakafanga muyaayaana. Mwakafanga muwunyeera. Munamwe ne mumukozesa ng'akapiira. N'otunuya kati abantu bali kuno buli mwene. Nze kyova n'agamba nze ntikinga Kyagulanyi ng'ow'eggomba. Nze siri wa NUP, nze ndi wa Democratic Party. Ate naam bwa mukasa ate nze nabagamba nti Mawu tasobola kunzija mu DP kuba si ye yanteeka Mawu yakuva eggulu yansanga mu DP. Ate era ajja kugenda ajja kufa ajja kugindika mu bitiibwa. Naye mwe ne muswaza Bobi Wine bw'abasiza abaana baffe asi mwakafa olumbe ka fighting. Mukyalo oyo omuwulira si muwagizi wa NUP naye yalonda Bobi Wine akugambe wa Democratic Party which is understandable. Yes. Tajivangamu kati oyo ye muntu omutuufu. Emigozo bano mingi mu Democratic Party naye solution si kugivaamu. Ndowooza mu ku bintu byonna Democratic Party byeyitamu. Era kino kyavuddeyo n'ategeeza nti omukulembeze w'ekibiina ekyo ekya DP Mao yamusangamu ng'olwedde mwali kubanga ffenna tukimanyi Mao si bbanga ddene nnyo ng'afuuse omukulembeze w'ekibiina kino kuba naye olwedde yasangawo kisange nga weekiri si yakitandikawo. Kati kitegeeza bano be bamu ku bantu omukyalo oyo y'omu ku bantu abaategeerera ddala ideology y'ekibiina nti embeera yonna gye kigenda mu maaso n'okuyitamu tesobola kumujjisa mu kibiina kino. Kati kitegeeza kino kyavuddeyo n'ategeeza okujjako ng'ekibiina bakijjeewo y'ensonga yokka oba oli awo eyinza okumujja mu kibiina. Kati eno message twandyagadde egaziwe esukke ku DP ebukale emitima gy'abo bannakibiina ekya NUP mu kaseera kano akazibwa ekibiina nga kigenda mu maaso oba oli awo n'okuvoolwa kubanga kati bano boolaba abavaayo oluvannyuma lw'okummibwa kaadi ne basibuuka empisa ne beeyisa bwe bati n'ekibiina nga kyo ekifaananyi gye kiri oba kye kirina engeri gye kikosebwamu kubanga tekiyinza sigala nga kyekimu. Fayini kisigala kitambula naye kino kikosaamukko akatonotono eri ekibiina. Kale ye Robert senior abatu bagenze maaso n'okubeera nga atugamba obudde bututwala kanti ndiggwa naye okwongereza ku mukyalo oyo tuwe ku sheek oyo Omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti bw'obanga wajja mu struggle muno ng'ebiruubirirwa abo byali binafu nnyo ebiruubirirwa ebyo ebinafu ogenda kubifuna mu bwangu naye bw'onabifuna mu bwangu ogenda kufundikira nga naawe onafuye nnyo. Bw'oba ebiruubirirwa byo byali binafu naawe ogenda lw'akantu ebiruubirirwa byo biba nga byali binafu nnyo naawe kantu kagenda kuba katono nnyo akagenda okujja mu struggle muno. Kakati bano abaana kye twetaaga okubategeeza
ekisooka emyaka gyabwe gikyali mito bwe tunuulira omwana nga alwanira kwa kansala ku myaka 24 nena gwe nalabye mbadde nga tulumulaba nga tukola stories bawayiza yes nga ayomba nnyo mukambu because ani bagamba nti okukyusa eggwanga n'okubaako obuvunanyizibwa bw'otuukiriza eri eggwanga olina kubeera kansala olina kubeera MP olina kubeera meeya nalabye mukwano gwange honorable meeya ziti yekamwogereko owakira Mutebi Julius Mutebi mulabya ku media abaana bamuswaza leero abadde mu PF luli kati atemu yo mu DF kati yasabye mu bibina bisatu silently nasabye eno bugenzo kucyangera ba mu myekadi nakubisa ekifaananyi kya DF awo kati wagenza okukyeggulo ngali mu PFF kakati n'abalonzi namwe muliko ekizibu omuntu ngoya ajatyanga mu wiki emu abazonzeza bwati namwe nemukubirenga naye abalonzi ogamba babwerere walabyeko nga babalonzi so era by the way namoza ine ensonga gyagambye nyina we nabadde ku mukolo gumu ne bawa kansala omuzindaalo n'ayogera ebigambo nga babawo ne Kiwanda bamukubidde engalo naye bwe yamaze n'abagamba naye nga we mutegedde kaadi yo saagifunye yabaddewo NUP naye nga ekibiina kyaffe mulimu obutali bwenkanya bungi naye nze mbategeeza ngenda kujja independent omukolo we gwakomye bamugambye vaayo miningire nti ojja kwefuula owakabi ojja independent naye nga baata abantu bobadde otambuliramu ng'otaddeko akofira kamyufu ate babadde bagezi nnyo n'okusinga bw'okisuubira era okay kale Seeka bwato bwagambye ensonga omukolo gwakomyawo oli yayogedde byonna byayogera naganaye nzijanga independent vayo kale twagala kubebaza mwenna abatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mukyatwekumireko video gye tuweerera like yakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribing ensonga ebeere ng'etambulira ddala masavu twolekera international news nga bwe gatambula okwetoola ensi osobole okubeera ng'ogimanya si kumanya Uganda yokka manya n'ebirala we bitambula bwetyo Robert tumukwasiza omuzindaalo okubeera nga tutinyatinya butereevu mu Luwannanda ga leero si bwe tugenda okutambulira essebo aya basi akkirize atugoberera tusooke tumwebaza okuba nti atambula naffe mu kaseera kano eggwanga erimanyiddwanga lya Portugal gavumenti yalangiridde dda olunaku lulamba lwa kukungubaga oluvannyuma lwa train ekozesa kebo oba waya okugwa gye tulaba eyo yagudde kati we tujjidde ku mpewo okusinziira kwa lipoota eyasoose ofulumizibwa ng'eraga abantu 15 be baafudde 18 ne bakosebwa naye we tujjidde ku mpewo ng'emiwendo gikyuseemu ng'abaafudde bavudde ku 15 batuuse ku 17 kati ng'abaakoseddwa bavudde ku 18 bali 21 kati okusinziira ku mukulembeze amanyiddwa nga Masero Robero yavuddeyo n'ategeeza nti alangiridde olunaku lulamba essaawa 24 okwetoola eggwanga lyonna erya Portugal kubanga enjege eno yatuuse mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Lisbon era ng'eno mini train eyafunye obuzibu emanyiddwa nga Elevada na Gloria ebadde emaze emyaka egiwerako ddala nga kyekimu ku bisinga okuba ebyobulambuzi naddala ng'otuuse mu kibuga kino etandika okukola gwali mwaka gwa 1885 lwetandika okukola oyinza okukalaba nga kabbaasi naye kabadde kakulu nnyo kati era kabadde kayunga district 2 ezimu ezisinga okuba ez'amaanyi mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Lisbon kati okusinza ku kunoonyereza okwakoleddwa bakizudde nti kebemu jjukira zino waya zibeera ndeevu bulungi yabadde etaggulukuse kati kagenza okutuuka ku point eyo nga tekasobola kuyitawo kerindiggudde bwerindigguzi mu kizimbe ku ssaawa 12 ez'ekawungeezi era abaasoose okufiira mu kabenje kano nga bwe mbategeezeza 15 kati omuwendo gulinnye ku bantu 17 naye nga twongera okusaasira emyoyo gy'abagenzi omukama agiwummuza emirembe essebo kati awo nga tuvuddewo malala agongera okutambula matamabuku yes waliwo omukolo ogwabadde jjo munda mu ggwanga erya China nga bajjukira emyaka we giweze 80 beddu kacyanga Japan ewanika
Sematalo wokubiri nakomekerezebwa. Kulembeze wa China talaba? Bwe batyo bonna. Kyenkana ne Russia nabo katono nnyo amaaso gagwemu. Bonna nga bwe bali. Nga bw'obalaba North Korea China tebalina njawulo kubanga race y'abasajja ba North Korea ezaalibwa bweti. Bw'okwata omusajja gwe bayita omu Vietnam we yakola intermarriage n'omu China bazaala mu Korea bwe batwe bajja. Intermarriage yakolebwa nti mu Vietnam mu China ne bazaala mu Korea. Kakati ekyenjawulo ekiri ku kifaananyi ekyo nti kino kacyange ensi etandika kibadde tekibangawo abakulembeze abasatu badde tebabeerangako wamu nti ono wa North Korea tatera kufuluma ggwanga lye ekibuga Pyongyang ge makage mwabeera era bw'abadde asisinkana abakulu bano buli omu abadde amusisinkana n'ekiviiri kye buli omu abadde amusisinkana bibye ate nga abadde aludde okubasisinkana kacyanga COVID-19 ajja yakafuluma eggwanga lye guno mulundi gwakubiri ogwasooka yagendako mu Russia nasisinkana Putin 2023 yakoma osisinkana omukulembeze wa China Xi Jinping mwaka gwali gwa 2019 kati ekyenjawulo ekiriwo olunaku olw'ejjo mu kibuga Beijing ekikulu ekye China ababiri bano Kim Jong-un ne Vladimir Putin basobodde okufunamu akaseera era buli omu n'asuubiza munne eggulu n'ensi. Kim ye yatandise n'ayongera okukakasa Putin nti waakumuwa amagye gonna ge yeetaaga ne kino kikontanamu ne ku kyayogera emabegako North Korea asindika amagye omutwalo mulambirira okuyambako Russia mu kulwanyisa Ukraine wabula ku mutwalo ne kufaako 2,000 yavaayo n'ategeeza omutima gumuluma okukamala olw'abasajja aba Korea okufiira mu Russia kati era yamusuubiza olunaku olw'eggulo agenda kumwongera abajaasi 6 nga ku bajaasi 6 kugenda beerako 1,000 lulambirira nga bali eri bye bayita ba elite commandos. Bebatya bebo abali close kujja eri mukuuma jukira alina obusajja 12 ne buli kasajja kazitowa abasajja nga 10,000 era tujja kubalaga obumu ku butambi abasajja bana abakuuma omusajja oyo Kim Jong-un training gye bayita muliro oyase bloka n'omutwe ganaga 99 bali abasajja bakola bali 12 yensonga lwaki bw'otunuulira abamu ku bakuumi abakuuma abakulembeze abe 12 abakuuma omusajja oyo bali ku mwanjo kati kino kyongedde okuleetera kawandula bigambo Donald J. Trump okuvaayo n'alabula Putin nti byonna by'okola atubiraba n'ekyokugaana okukkiriza okutondawo okusirisa mu kw'emmundu mu Ukraine kiva ku basajja bano abakuwaga ajjukira China yo yavaayo n'eraga eri wakati teri ku ludda lwa Russia teri ku ludda lwa Ukraine wabula amavannyuma gazoose nti China ebadde ina ebyokulwanyisa by'okukusa ne biyingira Russia nga biva mu Eastern region era bano ababiri kwogase ne mafeno wa North Korea mu kutuula bakkaanyiza nti baakutondawo ejje eryawamu ery'ekitundu jjukira mwanga gano gonna gayina we geegattira North Korea yeyawula ensalosalo ne Russia ne China kwotadde Russia naye yawula ensalosalo n'eggwanga lya China n'erya North Korea kati balina ekyabwe kye bazimba kati nga tumaliriza omukulembeze akulembera Russia ng'ayita mu mwogezi ow'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala amanyiddwa nga Maria Zakharova omukyalo oyo yavuddeyo n'ategeeza eggwanga lya Ukraine tetugenda kuteesa ku kusirisamu kwa mmundu oba okumalawo olutalo okuggyako nga mwesonyiye ensonga y'okuddira abazungu okutondawo ejje eryawamu balisindike mu Ukraine nti lizze kuuma mirembe. Ajjukira olunaku olwaleero Zelensky yatuuse dda mu kibuga Paris ekya Bufaransa okumaliriza diiru ey'okutondawo ejje eryawamu abazungu ne bagenda okusindika mu Ukraine liziize omu Russia obutaddamu kukola nnumba ne nali wano sabbiiti ewedde ne mbategeeza nti Zelensky ng'akyaddeko munda mu ggwanga lya America ku lunaku olw'emmande Trump yamutegeeza tetugenda kubasindikira magye ga America era n'ategeeza n'abakulembeze abaava ku Bulaaya abaamuwerekerako okuli Keir Starmer wa Bungereza ne Emmanuel Macron owa France kwotadde ne Friedrich Merz wa Germany yabategeeza nti fa America tetubiriimu mwe mukole ejje eryawamu okuva ku Bulaaya mulisindikeyo naye terisobola kugenda nga Omumerika taliiko
ekyatugoberera akitegeere Omumerika abanga abagambye indirectly nti ejjero terijja kugendayo kubanga wabata kiriimu bano tebalina busobozi obwo. Kati era Putin avuddeyo n'ayongera n'ategeeza okwogera ku kusirisamu kw'emmundu kino mulina kukiviirako ddala. Kati olunaku olwaleero ekawungeezi Trump era agenda kwogera ne Zelensky amubulire bwe batuuse mu kumatiza Putin. Era ku lunaku olw'omukaaga era agenda kwogera ne Putin. Zelensky omulaba bino byakiguumaaza nga Trump talina byasobola kwogera na Putin. Ate wali era ekyo yakitulaga nti okumatiza akasajja kali Alaska yali Alaska yamalo tukakasa Trump talina kyasobola gamba Putin. Osinkana oti omusajja ne muva nga temwogedde yadde kintu n'ekimu ate n'olaga nti mukwano gwo ate bw'asisinkana Zelensky byonna bye baali boogera yamugamba sooka olindeko nkubira omukulu mubuulire bwe tutuuse ku bye twogera. Kati nno yembeera eriwo tulinze tulabe. Russia efudde nnyo America namba lujega nnyo nnyo akasajja kabakakanyiza ku maviivi ate kasaba afuna ono w'ebiviiri ebitategeerekeka atambulira ku ntoli zaako kyonna kyekawa kyekiyita ono ye Trump talina makulu tumi simanyi abali eyo bo balowooza alamuza kisanya kyakusatu asinikira eri amanyi oyinayo amalala kale mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kusinkana mu updates endala ezijja bingi ebitambula just no ne bwe brinkingamu katono wabawo ekikuyitako so amawulire mangi nnyo mu ggwanga Uganda tutandikidde ddala kye bayita akalulu tutandikidde kati bino kino kye bayita jjako akawuuwo baba bali mu kujjako kawuuwo yensa Sajjime mbadde ne kabaka omukugu Robert Senior abuterevu nga tutematemera ensonga nga bw'oziwulidde Morgan Kulenzi abaddeko Kalidalu content creator the world's finest songa mu production wabaddeyo Abeku Mapesa Konsoke Kabonero teri kwesimbawo Mukama Katonda abatukuumire mubeere bulungi.